Kitaffe munkwe but religious dealers bakitaffe munkwe bazze olwaliro bati papase njagala munkotinge bulungi nnyo bakitaffe munkwe azini enkwe muzima nti gundi yandiddemu olukwe nga Yuda yalya mu Yesu kati bakitaffe munkwe ba religious leaders abadde bangoberera almost bukyanga campaigns zino zitandika nabaga Museveni agenda kukozesa bannaddiini okugezaako okukondensinga oba okugezaako okutuulira bannansi nga bajja ne zisekapulayi bajja ne sapuli bajja n'emiragiro okwogera n'endiga zinna Uganda nti bannange mukuume emirembe temuli oti nga temukola ki nakibagamba nti Museveni agenda kikozesa kati kyali mu kukola yakugambye nti afuna information okuva wonna ne Madini agafuna kubanga akozesa bakitaffe munkwe kati bakitaffe munkwe babadde badiringa ne Museveni nga bamubegira era nga abantu bonna mu ddiini abafa balevirandi bafather abasumba nga bafa abantu abate bakolaga ne Museveni kati nga bakozesa bano bamwana mukulu simanyi baani abo babera mu church okubega nabana abalokole ngamba gambe ekigambo kino kati bakitaffe munkwe ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January nga tutandika bakitaffe munkwe ba religious leaders basinkana Nyandi Yosuferi buli church yajua akawumbi kamu abathodoxi aba Seventh Day Synod representative edini ngenda jijjamu aba Seventh Day kubukamba jjemu mpaka nganfunye representative wawe mu dini je Synod bamuntu yenna nga agenzeyo mu Seventh Day talimu mulimu abalokole buli church yafunye akawumbi mulimu abakatuliki waliwo father gwe nalabye omuwanvu eyabba ettaka ly'ensambi oyo omuwanvu omunyalwanda oyo gyali ne oyo yagenze ndozanga lulwe kubanga akiikira Kereziya ya Uganda ye Archbishop owa Kampala Dr. Paul Semwogerere samulabyeyo nenno omusumba omuwanvu oyo gwe nalabye omunyalwanda oyo yatunda ettaka ly'ensambi oyo amanya mujja gambulira oyo kuliko aba Orthodox bafunya akawumbi n'amachachi gonna gafunya akawumbi ako gakonna kakola ne Church of Uganda akawumbi ako kakutambuza njiri ya Museveni na kumukolera emirimu emikulu gyegiriwa emirimu emikulu gyako sportinga na kubega na kubulya Museveni I can authoritatively tell you nti bakitaffe munkwe bagenze wakyagulanye okuzuula Bobi Wine gyali so sigenda kusabira oba kutwala kyakulya wakyagulanye no Tereza kamera gwe bakitaffe munkwe bagenze wakyagulanye kubega nti oba kyagulanye gyali so sigenda kubuuza bamibera gyali mulwaki tubadde habamwita the Reverend Father Luzinda na well and good bana abaana ate balina information oyo yabadde ng'akiikiridde abakatuliki naye ayinza okuba agenze quote me right oyo Reverend Father Luzinda na ayinza okuba agenzeyo lwa personal interest ze ne relationship lwakuba nti mutuusi nkiddamu akulira Kereziya ya Uganda mu Uganda oba akulira essaza ekkulu ly'e Kampala ye Dr. Paulo Simwogerere teyabaddeyo wabula ono Luzinda naye yagenzeeyo ng'omuntu olwa personal interest n'okuba nti abadde related ku state nga state agent mu Catholic Church era ng'era inaakakwate musajja mutuusi njagala statement mugikwate bulungi nnyo omanyinza ebigambo byange bikaluculatinga bulungi ate mbidelivaringa bulungi nnyo nkiddamu Kereziya ewangala nebuna mu nsi yonna erina ettabi mu Uganda agikulira ye Dr. Paul Semwogerere teyabaddeyo kitegeeza Kereziya terepresenting wabula omu ku nkwezenge za Museveni's agent oyo kulu Luzinda olw'okuba nti munyalwanda ate nga mutuusi ate nga abadde eso agent sako semwai abadde alina okubanga abeera mu kifaananyi okuddugaza Kereziya mumpulira bulungi nnyo kinjagadde enkole bamuyita Luzinda kazimba muvagalo muveeko kati papasi bagenzeyo kubega ati Kyagulanyi gyali lwa nsonga state
ebadde noonya president okuva ya simatuka nga temanyi wawaali kyovola nti eggwanga lyonna ku luguudo olufuluma n'oluyingira kuliko red blocks tebakebera nti tewanaabye tebakebera nti tewasinyiza tebakebera nti wakubye ekikalu oba otuuse leeti oba olaga luddawa bakebera buli mmotoka kebera ebboda n'omuntu ayitawo gwani ova waleeta kitambuliso red block zazzeewo ompulira bulungi nnyo zazzeewo ki nga banoonya Robert Kyagulanyi settlement alina emmotoka gyayinza okuyitamu n'atambula zonna red block kweziri n'amagye bagayye buli wamu banoonya Robert Kyagulanyi sentamu naye yababuze badeployinza amagye buli wamu banoonya Kyagulanyi akoze ki abuze kati badde bayina okusindikayo bano bakiyitaffe mu nkwe okugenda okufind out Robert Kyagulanyi gyali. Remember, Secretary General yagenze n'atwala emmere bamukomeza ku gate omugambo waayeddayo. Lwaki bano bakitaffe mu nkwe abatali ba kibiina kya byabufuzi nga si baganda ba Kyagulanyi nga ne mukutawaanako ne badde bawamba abantu batta abantu poliisi kuba presidenti ewamba abantu nga bonna bakitaffe mu nkwe bakoze ki basirise. Lwaki kati bafunye access olw'ensonga bafunye kode okuva wa Nyandwe nti abantu bange bakitaffe mu nkwe bajja osomba bakkirize bayingire era bwe bazze bulungi nnyo bakitaffe mu nkwe ne bayingira bulungi nnyo ne batuuka mu maka g'omukulembeze ne batandika okwogera bye boogedde naye ng'ekibalese papasire bazze kubega nti Kyagulanyi akola ki mwali naye nga Kyagulanyi tali mu maka ge yawaŋŋanguka kye kyamuwaŋŋangusa kwagala ggwanga lye kati bali bazze okonfaminga kyakumanya kubanga oyo Sseggwadda oyo mafia mu kakofiira akampi ekyamuyimpa yankwe enkwe akoze nnyo n'ayimpa wa era wetunaaviira mu kusitwaga eno nga Sserwadda alinga akatiko guno omusumali gw'akatiko lwankwe ne banna abalaabo ekyamuyimpa yankwe era wetunaaviira mu sitwaga eno nga Uganda ekyuse Sserwadda ng'alinga omusumali gw'akatiko lwankwe akasajja kampi konna kankwe okitegeera kati bye bonno bakitaffe mu nkwe era zino zimu ku video zabaddemu olwaki kasooke mbazannyira eno musooke mulabe baba no wano. Bebo kati atenga jjo ly'abalamu baali wa Nyandwe Soferi tetwagala chef kubanga Libya. That's what they keep telling me. Baba, we don't want our country to be like Libya. So all the traitors, this is free advice from me that please stop what you are doing because we know everything and you will not do it. nkabaddiremu bakitaffe mu nkwe tetwagala chef kubanga Libya. That's what they keep telling me. We don't want our country to be like Libya. So all the traitors, this is free advice from me that please stop what you are doing because we know everything and you will not do it. kati bakitaffe mu nkwe abaddeyo olwaliro mu maka ga pulezidenti nga bagenze okubega oba gyali kati bamaze okubega mukyala president first lady Babi Itungo buno webaka bwawadde bannansi era bwawadde bannamawulire mubuwulire bulungi nnyo ndoza kambuzanye nsooke mbuteeke emabega eri mubuwulire bulungi nnyo then nja buzanyirako wano mu maaso mubulabe bulungi nnyo sikenzijeko ettaala eno nsooke nkyuseemu na wano olw'ekitangala kiraba kibamala simanyi naye ndowooza comfortable kambuzanye nga ntunuzze eno comfortable kambuzanye nga ntunuzze eno munansonyiwa mala okwongeramu ekitangaala wano ebigeme mugenda okuwulira ebimu mu ka video kano kansooke nkola disclaimer ebigeme mugenda okuwulira mu ka video kano first lady abikozesezaamu olw'okuba nti mbeera gyalimu n'obusungu so bw'owuliramu ebigambo ebikalubakaluma mu akatonotono si bingi nnyo kiringa kimu bibiri njagala mbeere ng'abantu bakulu mwefuge bwebiwulire bulungi nnyo manyi nsooka kukola disclaimer first lady akozesezza mu busungu which is nti kiri nnomo kubanga abasajja okumanyira amakaago ng'ate bategese okulonda ng'ebintu bya kisiru so
ebiga byogenda okuli babekalubye mu katono please bigumire yensi gye tuli munawo oli nyigo li muntu ngabantu bakumanyiira ulirize ebiga bya first lady nga bakitaffe mu nkwe bamaze okuvaawo awo kyayagaza bintu bya mwami wange nolindako kyayagaza bintu bya mwami wange sigenda kubyogera kubanga singa mbadde njogera Lunyankole nandibyogedde abaganda babikkirira nnyo CDF w'eggwanga CDF w'eggwanga lino mutabani wa Museveni Muhoozi yasuze agamba he wants my husband's testicles. Muhoozi has his own testicles. Why does he need my husband's testicles? He has threatened several times to kill him. That's one of the reasons why he is on the run. I do not know what the Interreligious Council can do to bring some sanity. Kubanga tugezezaako nga saidi yaffe okukuuma obuntubulamu naye we tutuuse ebintu ebimu tosobola kumala nga bibikkirira kuba waliwo wekituuka nekittukka nga tokyasobola kumala gakinira. We had an election. During the election, we had people killed. During the election, we had people imprisoned. Twebaza nnyo Interreligious Council yavaayo n'ebyogerako eyo statement twagiraba era tugisiima mwebale. Naye si buli kimu nti kyogerwako era nga bw'ogambye nti mubyogeranga mwe mubirabye ebimu bijja leeti ne mubyogerako leeti. Naye mbadde nsaba twongere okutunula ennyo mu sayidi y'abanyigirizibwa. You can ask them. Abo baatulumba nga 15 naye nga 13 baleeta drone. Balina drone zaabwe zitambulira mu bbanga wano, balina n'ennyonyi ya poliisi yitaayitamu, naye nga 15 baatuggalira. Era bwekkirira ku geeti yaffe ya compound wali tulina compound 2 naye tulina geeti emu etwawulamu mu compound eri endala. Bajja ne bateekawo ebijegere kyebifu bikyaliko ne bakutula ekkufulu y'akageeti ke tuyingirirako ewa neighbor, ne bamenya waya zaffe ez'amasanyalaze ezikola security ne Ssekanyolya ne bamukutula. Kati 16 ekiro baatulumba, baleeta amadaala era nina obutambi kuba sikyalina gwe nkola nange mbalaba nga bwe bandaba. Ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno n'eno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi. Bonna ne balinya at once ne batuggyako amasanyalaze ne batuggyako kamera. Bwali kiro Mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalaba okakolaki. So he had to escape. Naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu banga okubeerawo nabo ate baba balina kye baagala nga basobola okinnyonnyola basobola okukibawa. Baba ye gwe baagala sisobola mubawa naye nga in case there is anything to answer nga nsobola okiddamu. I had to stay so I could answer. In that fracas waliwo ennyonyi mu bbanga ng'ekuba ekitaala wansi ng'ebamulisiza bulungi bweyetoolerawo naye bamulisa basobole okulinnya naye kye baali baagala tetwakitegeera. Baakomaawo kuba nze n'abantu bange wano twakuba enduulu. Mu bulamu bwange sikubangako nduulu gye nakubako olwo. Nagiwuliranga ku kyalo ewaffe ng'ababbi baalumbye. Twakuba enduulu baneiba baffe bali ku distance naye baava mu mayumba abasobola nabo ne batwongerezaako. Abaatulumba ne badduka. Gyekiro bazzeemu ekintu kyekimu. Simanyi ki kye baagala kubanga bankuumidde muno nze n'abantu bange ennaku 6. Munsonyiwe tetubawadde kakunywa na kakulya kuba naffe tetulina. Naye ekirungi tulina abakkiriza abasiiba. Olaba emmere bagirekawo nga weeri ate olwo kati nga tebagibawadde. So bwetyo bwe tubadde. Eyo information gyagadde ngibawe mumanye omulaba byatasaba bannyonnyola. Nalaba spokesperson wa poliisi ng'agamba Kyagulanyi gy'ali ewaka ali mu sitting room ye aliwe
I can't confirm ntijayi. Nenga yagenda katena na yejali ayinira n'abagamba nti siriyo muve mu maka gange abantu batamu. I have tried twice to leave this house. Naye bannange okufuluma. Era nga mfunye obuzibu okuyingira. Maama wange yava mu kyalo omukadde oyo ajja okundaba ne bamuggalirawo. Nina emikwano bagezaako okujja tebasobodde. Ne bannamawulire babagobya emirundi egiwera ndowooza nabo bakimanyi. Essimu yange ebeerako bwe baagadde. Balina drones ze batambuza ekiro ezeetoololako zirina sound eremesa otulo. Bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka. Kuba balina bu drone na sound enyiiza nti okwebakako olina kwambala airpods mu matu osobola okwebaka. Naye ate tosobola kwebaka kubanga obo amatu gaba bweru ng'olinze ddi lwe bagenda okumenya bayingire. Abakulembeze abavunaanyizibwa ebyenzikiriza kati muwulidde ebigambo bya First Lady Baby Kyagulanyi Itungo ng'abyogera. Ng'oyagala okutegeera obulumi bwalimu waliwo kye tuyita sound tone oba language tone. Bw'aba ayogera owulira ekintu ekimuli ku mutima nga kizimbu kikalu nnyo bw'aba akyogera wadde abadde abalaga ka smile face akakasiko naye bw'oba owulira eddoboozi zitoowerevu olw'obulumi obuli mu nda ye ng'omukyala olw'ebikolebwa ku famire ye ne ku bbaawe. Bw'omala okuwulira ebigambo ebyo olw'okuba nti omuntu yeesimbye ku Museveni n'aba nga ate akozesa abantu bannaddiini okukola ebikolobero by'okubega ensi n'okufuula enkwe. Buli obubaka njala busindikira mukulu wange bwe tweddira ogumu Archbishop Kazimba Mugalu ngenda kukusaba olw'ennaku z'omwezi ziri 20 zakonka ku mwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Kuno kwe kulabula kwange. Kazimba Mugalu omumanyi ne gye nsibuka omanyiyo tweddira omuziro gwe gumu ne gye nsibuka omanyiyo essuga ezigomba wabula nkulabula kenziramu okuwulirako ekintu kyonna nga kyabulabe eri munnayuganda okusingira ddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga weetabye mu meeting yonna ne Museveni nga yakulemesa nkyukakyuka nakulya mu Uganda olukwe oba kulya mu Kyagulanyi oba kwagala kutta omuntu yina. Kazimba Mugalu ngenda kwabya nga bwe naabya Reverend Father Deodat Aliganyira. Ngenda kukwabya nga bwe nayabya Reverend oba yali Deodat Aliganyira. Omanyi mukwano gwe bayita Engineer Sesanga gumwabera naye Mbikko. Omanyi mukwano gwe bayita Sesanga Engineer Sesanga gumwabera naye Mbikko omanyi. Bw'oba mumanyi ng'omanyi n'omuwala gwe bayita Peace Nasanga ng'omumanyi Kazimba Mugalu kenziramu okuwulira mu meeting yonna erimu okulya olukwe n'okwagala okutta Kyagulanyi oba okulemesa munnayuganda yenna ku Bwambega okuva n'olwekomye Bwambega osigazizza omwaka gumu okuva mu buweereza obwo. Kazimba Mugalu nkwegayiridde saagala kika kinkyawe saagala famire ya Lumbuye nkyawe nkuwooninza omulundi ogusembayo nkuwaddeko amannya 2. Eno video bagikusalire oba jjajja wange ali essuga ezzegomba akubuulire oba omuntu yenna akutuuseko akatambi kano oyinza okuba ng'olaba nze ne famire yange yanvaako kubanga era wabatuukako ne bagamba omwana oyo ng'ayogera ng'abava ewammwe bamugamba we muzzukulu wa Lumbuye. Kyebakugamba okimanyi bulungi kati nziramu okutegeeza ku lw'eggwanga lyange neesaddaaka kati nkulabula omulundi ogusembayo olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'oluberebere 2026 nkumenyedde amannya 2 ogamanyi bulungi nnyo wenziramu okulya mu meeting yonna ey'okulya mu nsi olukuba okwagala okusaanyawo Kyagulanyi Kazimba Mugalu ngenda kwalya. Jjajja wange Katogo Jojuule muwanga Nankyama wali omumanyi physically
yazimba chachi ye Busere. Bova mu Kivogero nodda ku Bukoma bakuba amayinja n'olekere Busere yagizimba. Bomanya ngo kyawereza emitiyana. Nkulawula omulundi ogusemba nga bwe nalawula Leoda taliganya nkulawula. Va mu bintu by'okulya enkwe n'okulemesa ensi okukyuka kubanga oyagala ssente. Kano kaviri bakukusaliremu. Nze sinywa guteeka kuba saagala guteese. Wabula si kuba muntu sasi nga simaze kuwoninga nkubuulidde kazimba mugalu. Twedira omuziro gwegumu ensibuko yange ogimanyi jjajjange Katoogo Nankyama muwange omumanyi yazimba n'ekkereziya ekkanisa y'e Busire. Nkulabula omulundi ogusembayo nkuwadde amannya aga Engineer Sesanga omumanyi n'omuwala Peace omumanyi Nasanga. Kati ddamu okole any slight mistake ensinga ndagitegeeza. Lekera okulya mu nsolo. Lekera okulya mu nsolo kwe n'okwefulamu naddiri ng'oli ddiira ng'oli musajja muzibu nnyo. Era kankukome wano kubanga singa nnaagezako okusika emmando yange nejjawo nyinza okukwata kati information erengeta kyesandiyagadde. Kyonkulabudde bulabuzi kuba ne comment section endaba ziyimiridde. Ompulidde bulungi nnyo okonkulabudde. Saagala gikoowoola. Kale byebyo nno ebyatuviiriddemu sayidi eyo oluvannyuma lw'abeeyita bannaddiini so nga bannayuganda bo baakyusa erinnya lya bano babayita bannaddiiru kubanga kati baafuuka basazi ba ddiiru ewali emirembe tebaagalawo baagala wali byonoonese tebakyalyowa myoyo tebakyasumba ndiga za Katonda wabula baliisa kigambo kya Mwami Museveni byayagala biyite babiteekesa mu nkola era ne biyita wadde nga tebigasa bannansi be bakulembera so nga bye bakola biriwo okugasa Mwami Museveni. Mu kaseera ng'eggwanga lyonna liri ku bunkenke bagamba nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ludda wa? Biki ebyamutuusiddwako? Mbeera ki emutuuse okudduka ewaka we? Mbeera ki emulesaawo famire ey'omukyala n'abaana? Ye n'awaŋŋanguka nga nejje bweno tetumanyi wa gy'ali. Museveni amunoonya buteddiza. Muhoozi yataddeyo posting agamba nti waamukwatirako agenda kumulaawa. Ebigambo bya Muhoozi bangi babikozesa ne bagamba nti oyo ayogeza ttamiira aba mutamiivu Eva. Njagala mujjukire nti omutamiivu tabaagambwa. Tugoberere nnyo positi zazze ng'akola ebiseera eby'emabega. Bwe tutunula olwaleero byazze ng'ayogerako byebiriwo. Kati bw'ayogera ekigambo ekyo gwe togamba mbu abyogezza mwenge. Kitegeeza nti ayina ensonga lwaki amunoonya bubi nnyo. Tuzze tulaba ab'ebyokwerinda beeyita abakuumaddembe wadde nga be balitabangula ku makubo ag'enjawulo nga bafuuza mmotoka ku mmotoka. Buli ebayitako ne bwe baya musenyu babula gutikkulako bakakase nti taliiyo musenyu munda. Twebuuza nti bawenja ki? Kumbe bawenja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bafa ki? Bwe bamukwatira bamuweeyo mu mikono gy'omutamiivu. Kati nno gwe abiyita mbu byakusaaga mbu onaanyumyamu bunyumya. Kkiriza nti kisoboka asobola okubaako kyamukola kyonna. Kakati bannaddiini olw'okuba bo batulaga nti bagatta sayidi zonna balya mu lulimi ne mu luzise, bano baasindikiddwa ewa Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu bagende babege bakakase nti ddala gy'ali. Kubanga bano abakulu abamunoonya beebuuza nti yasimattuka atya amagye ge twayiwa abaali basukka ne mu 100 nga balina drone ez'oku ttaka n'ez'omu bbanga, nga balina emigemerawala, balina n'emiggo, balina n'obukebe bwa ttiya gaasi. Kyagulanyi amanyikiddwa ng'omuntu wa bulijjo atalwanangako lutalo lwonna n'asimattuka abantu bano. Balowooza nti oba oliawo mu maka ge ng'alinayo akafo ak'enkizo aka godawuni nga gye yeekukumye. Ne basindika bannaddiini nti mmwe mugendeyo. Bw'anaabawulira kajja kuvaayo era ajja babuulira emikwesese gy'abaddemu. Bano kyababuuseeko okutuukayo nga basangayo Babiitungo Kyagulanyi First Lady waffe.
n'abategeeza nti omwami taliiwo, naye ne waali sisobola babuulirawo kubanga tabeesiga. Kale kitegeeza nti bannaddiini baffe mulina okweddako. Olaba n'endiga ze musumba tezikyabeesigirako ddala. Kitegeeza temukyakolera bantu, mwasigala balyamu nkwe na kubatunda mikono gya nnakyemalira. Bw'etyo embeera bwe yabadde wa Bbabi Itungo, ekyokulya mukazi wattu takyakiraba kubanga tebakyamukkiriza kufuluma wakaawo amagi gamwetoolodde. Abantu baabwe oku lusegere tebakkirizibwa kumulambulako wadde omuleetera ekyokulya, so ng'ate bo abatalina nabwe bamuyita abatalina kakwate konna abeeyita bannaddiini, bo bakkiriziddwa buli muntu kye yeebuuzizza nti abo bwe baba tebali mu lukwe ne Museveni bandifunye chance etuuka ewa Kyagulanyi. Bannayuganda batandise okuweebuuza ebibuuzo bingi, ansa zaabyo ntono ddala.